Omwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti eri kw'ensonga ez'enjawulo z'ensimbi ekwessira okusobola okukulaakulanya eggwanga lino era olwaliro mu kusoma embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 minisita avunaanyizibwa ku byensimbi Matiya Kasaija ategeezezza nti gavumenti yakwongera amaanyi mu by'obulimi ng'eyita mu kuzimba ddaamu, amabibiro, okusomesa abalimi ssaako n'okuteeka amaanyi mu nsonga ezaagazisa abalimi okulima nga bayita mu nteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model ng'enteekateeka z'ebyobulimi ziweereddwa triliyoni 2 n'obuwumbi 2 n'omusobyo. 10,459 parishes nationwide, translating into shillings 50 million per parish. The balance will be disbursed by end of this month. Next financial year, the parish development model has been allocated 1.1 trillion Uganda shillings. Ku by'enguudo omwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti yakuwa buli disitulikiti, ebibuga oba munisipali ya Kawumbi Kalamba okusobola okukola ku nguudo nga yo Kampala n'emirirwano yakuweebwa triliyoni 2 n'obuwumbi 25 ng'omutema gw'ebyenguudo bye bimu ku bitutta omutema omunene ng'awamu bitwala ebitundu 13 ku buli 100 ku mbalirira y'eggwanga. Allocation of shillings 4.5 trillion representing 13.3% of the total budget has been budgeted for road maintenance, construction, railway development and rehabilitation, water and air transport development. Of particular significance, an allocation of shillings 1 billion has been provided to each district, city and municipality for road grading, maram and compacting. Mu ngeri emu omwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti etegeezezza nti tegenda kukulira bakungu baayo oba ekitongole kyonna emmotoka empya okujja kwa ambulensi ab'ebyokwerinda nga n'engendo z'ebweru zisinga obungi zaakukendeezebwa. In order to live within our means, we have reduced consumptive expenditure. During next financial year, there will be no purchase of new vehicles for political leaders and public officers except for hospital ambulances, medical supplies and distribution, agricultural extension services, security and revenue mobilization. Don't roast me, please. Wabula mu kwogerako omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni agamba ebyenfuna by'eggwanga biba byakukula obwanga bulina kuzziba mu kwongera ku mutindo ku bintu ebikolebwa kuno era ebiva kuno ssaako n'okwettanira nnyo ebyawano. Because that one is very, very crucial to be able to stabilize agriculture. Museveni era agamba eggwanga lisobolera ddala okweyimirizaawo awatali kwewola wadde omunwe gw'ennusu nga ne ssente ezaawolebwa ezireetedde Uganda okuba n'amabanja agagiri mu bulago ezisinga obungi zaali zisobola okwewalika. Because all this money was not worth borrowing. If you audit it, it was not borrowed for a good purpose. Or not to borrow at all. With the discipline, we do not have to borrow at all. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 inaabaako kyekyusa ku mbeera y'Abannayuganda nga basinziira ku bisuubizo Pulezidenti Museveni bye yawa Bannayuganda ng'abasaba okuddamu okumulonda. Hasiif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika. Weewaawo tukubulidde